Bano batuusiddwa ku kkooti ya Buganda Road ku saa 3 ez'enkya nga basibiddwa enjegere ku magulu ssaako empingu ku mikono. Nga bonna basiraamu kuliko imaamu w'omuzikiti gwa Usaafi Mahadi Kasaliita, abodaboda okuli Yusufu Lubega ne Muzamiru Sali, omutembenga ye Hussein Waswa, omusomesa nga ye Hajara Nakandi, abasuubuzi okuli Abubeka Kyewolwa, Hassan Katomiiro ne Ismail Bukenya. Bano baleeteddwa mu kkooti ku mpingu, kyokka omulamuzi Charles Yeteyise n'alagira zibagibweko ng'agamba nti omuntu aba n'eddembe lye ng'ali mu kaguli. Abasibeera bategeezezza omulamuzi nga bwe batulugunyizibwa mu mikono gy'abeebikwerinda so nga n'eddagala eryo eruzira teribamala. Kyokka amakomera bategeezezza ng'abakwate bafuna obujjanjabi eruzira era singa babaawo ekisusse abasawo basobola okulagira ne basindikibwa mu ddwaliro erisingako. Abasibe bano balina bannamateeka abayambako okuva mu kibiina kya bannamateeka abasiraamu ekya Uganda Muslim Lawyers era nga munnamateeka Hakimu Lubega okwemulugunya kw'abasibe bano ategeezza nga bagenda okukulondoola. Tunyolerwamu ne famire ya Susan Magara eyabeeranga attibwa naye abantu tebalina kutulugunyizibwa mu mbeera bwetyo, tebalina kutulugunyizibwa. Ekirungi baleeteddwa mu kkooti katubeere nga tukola legal procedure yonna. Omunaana bano baguddwako emisango ebiri omuli okugamba n'okutta Susan Magara wakati w'ennaku z'omwezi 7 na 27 February era ng'omulambo gwe gwasangibwa Kigo mu disitulikiti y'e Wakiso. Bano bwe balabikako mu kkooti y'emu 18 omwezi guno balabula obutabaako kye boogera kubanga emisango egibavunaanibwa gya Naggomola nga gina kukozesebwa kkooti enkulu. Kati baziddwa eruzira okutuuka 15 omwezi ogujja nga poliisi wegenda maaso n'okunoonyereza. Kkooti era eyongezayo ebibaluwa eby'okukwata Patrick Kasaija amanyiddwa nga Pato agambibwa okuba nga ali mu ggwanga lya South Africa.